Bannayuganda mwenna mbalamusizza, mannya gange nze Gitamusoke Kadogo, bwe mumanyi obulungi pirikapirika. Kinsanyusizza nnyo okulaba afande Kano Charles Sibirijja. Kati olaba nti abantu babeera mu magye naye nga basibiddwa. Kwegamba obeera mu magye olinga ali mu prison. Naye kati information gyawa nekyayogera olaba nti yaliwo Mulaku bwirabulizi President Museveni bamukwata ekireka baali baagala kubatta biki kati oyita manyi ate ekinneewuunyisa nti ebintu ebimu tebaagala kubijjayo. Yes, bamukwata naye what was the cause? Genocide bamutwala Moroto, what was the cause? Tiimu eyo yonna Rwejema, Kagame, Museveni, mukyala we Geneti, abaana bonna baali bagala kuba eliminatinga balubereza abo bonna bakasaasira baali bamaze okubala ekibalo kyabwe ng'abakyoli n'abalango olidde kati olaba olwedde divisions zaali zajja dda mu system kati eyo mu kinaana naye ng'olina okukimanya abantu abo bava Tanzania kitegeeza baali Tanzania ebizibu byonna gye byava olidde kati aba baali ku Nairo Mansion mugimulaba kati Serena era rumuzi nga bazaawuddemu bali abali mu buyinza bali mu ruumu yaabwe bateesa byabwe ruumu bweti etuddemu banankole ndowooza mulaba obusosoze kyetwogera ku busosoze olidde kati bano bali mu system naye bali mu kweraliikirira bagamba naye agasajja gano tunaagawona agasajja gano kati baga tukoze tutya kati ebikasa bibeera mu eggwanga teritereera yembeera gye mulaba eriwo kati kubanga kati bwemba nga muabductinga Abaganda buli gwe mukwata Muganda yes obusango buyinza okuba we buli naye oyinza osanga nga tebuli capital offense gwakutte oyagala oli abeere mu kkomera kubanga mubirabye bulijjo abantu babakwata ne bagenda mu kooti abava mu kooti security organization bawamba jaji asaze birala naye okufuluma ne babakwata ebyo ebintu ebyo nali mu safe house nabirabako waliwo omwana gwe baali bayita Peter n'omulala baali bamuyita Kizimula baali mu Semwai ne bateekawo embeera mbu baali baagala kutta Mayombo nga bakolaganye ne Rwanda afande mugamba gye mbu baba kutte n'emmotoka mpya pistols badde basanga wakanga eriyo dollar money biki kati omwana yali akola ku mafuta muganda w'omu kwabo nga civilian nga yamuleeta n'amusabira omulimu akuseemwayi nga yagaba amafuta okugateeka mu mmotoka ku kaseera akali akaseemwayi kati omwana oyo bayina embiranye ne muganda we kati kirabika yamanyako ke bayinza okuba baateesa biki nabo bagamba sente bwe nanyumye nabo bagamba sente baazibaleetera era baali bagenda kuba Mayombo naye bagenda mukubirawa kwaliko ne driver yo gwe bayita Sula bali bagenda mukubira mu faamu yeeyo kubanga buli weekend agenda mu faamu kati batuuka eyo nga bagenza okulambula enteze simanye embuzi biki bamukubireyo deni bano bavuke emmotoka abantu bali bagenda motoka kibina gye bali babagulidde nga mpya deni ba following empola Mayombo agende nga balabe nti wuli ba mu following empola baveemu mu motoka ate kati abagenda kwerwanako otyo oyinza n'oganza okuba yagenda n'escort omu kubanga agenda ku private work emirimu gye kati baana abo ebiseera ebyo eri tumwine endooza yali chairman kati babajjanga mu safe house ne babatwalawa mu court martial babata emirundi egiwera nga batuukayo banoonya omusango tebagulaba kubana omanye emisango oyinza n'okutta omuntu mulabye omuntu yatta omuntu naye nosanga nga no case to answer abanoonyereza manya abamu babawa enguzi empapula ezimu ne bazibuza fayiro nyingi zoyinza osanga ku side genda mu Semwai mu investigation wa fayiro yatandika n'empapula 10 ne bagireeta mu kooti ng'erimu empapula 5 kati weebuuza endala zaalagawa kati oli amanya olupapula oluliko fayiro yagiteerwa kati amanya nti eno gitaba mu kyajinga wano olwo n'alukuulamu fayiro n'agisuula awo ojja kubuuza ani
kati bagambye file yagita bagitwale mu court yasitwa bisu n'atuuka wali olidde yasiba file nga enywevu ngumu eri strong kubanga ye bamwayo obukadde bwe 10 oba 5 olidde kyovula abantu basse but in court nosanga they are acquitted, no case to answer. Nosanga omusango bagukwashinze because of corruption and bribery. Nolwekyo ekintu kino afande Kano Charles mwebazizza nnyo era musiimye kubanga avuddeyo that information. Alambuludde banna Uganda ekintu bwe kyali. Ndoza bwe twogera ku kintu ky'obusosoze tribalism mukirabire wano. Abaagala okutta Museveni ne mukazi we ne muwozi oyo nga muto bava Tanzania wamu. Kati ekyo kikulagira dda nti olutalo lwe Luweero lwali exiles versus exiles. Gurupu yonna ogirabye yayambuka waggulu. Olidde Bazi Olalokero, Kapiteeni Otto, Ogole, simanyi baani, bonna bava mu Northern. Bano nabo wansi bali mu luumu yaabwe. Lubereza, Salimu Sale, oyo Charles babo bali awo, banywa kacaayi awo, bana bali mu luumu yaabwe awo nabo nga balowooza kubanga muzeeyi bwe bamuwa bwa Minister Defense bamu ennyumba ekkololo ngeri kumpi ne Yobote president. Naye nga beekengera babalaba era gundi muzeeyi Museveni olwamala okuwona awo ekireka n'agamba alina okuviira abasajja bano. Yasenguka n'ajja Emakindi. Emakindi ennyumba yajjamu ya John Kazola eyali mukoddomi we muganda wa Mama Janet Museveni yali looya mu by'ettaka bayafiira nabweru eyo bayafiirawa. Kakikulaga yabavaako n'agamba tubaviire tuddeeri. Immediately nga bamaze okujjayo Museveni wali ekireka olukwe lwali lwakumutta. Kati wena okwebuuza Abaganda lwaki buli rigimu ejja etugomya Abaganda naye nga tuyimirira mu mazima tuyimirira mu bwetaavu bwonna naye buli gavumenti ejja rigimu ewalala Abaganda tebaagaliza olidde batulyamu enkwe ffe tubonaabona mu makomera without any case omuntu n'akwesibako ne bakusiba ye ng'alaba atakwagala olidde kubanga mukimanyi bulungi nti gavumenti y'Obote yattawa n'Abaganda ne bakusanga busanze ng'omusingi gw'ennyumba gutandika akubuuza essente wazijjeewa ne bakuba essasi olidde Uganda mugiraba naye nnamba esinga bonna ba orphans tebalina bataata nga bamutisa ku road blocker simanyi biki mujjukira bulungi waliwo eyayitako ku road blocker y'ensimbe eyo yafuuka enyumizibwako nnyo ku ligimu y'Obote abaliko eside z'empigi mumanyi gwe bayita Sokolo oba yalina Sergeant Sokolo olidde kwegamba olwo ebitundu byolaba nga byavuga gende katikamu genda Bombo Barracks erikodwa mu yali gende Emakindi esimanyi mwali mu gundi brigade esimanyi kapiteni Okwera simanyi Kano Okwera olidde gende Kireka Barracks omwali oyo kapiteni Otto kali kasajja nga kavuga emmotoka nze nakalabako ekirekawo waliwo enajjaawo nga tuli bato olidde taata wange teyali mwavu nnyo yalina akamotoka ke ka Angalia nga tuvugavugakaawo nga tiwaliwo munnaawo naye wa mmotoka alina kombi kati ne banyumyawo n'agamba omusajja oyo mulaba ayiseewo taseka ayinza n'okusanga mu kkubo n'akutwala oli n'amugamba bamuyitaani nti bamuyita Otto kati boogera Otto oyo ye yali ekireka yatta abantu Otto yatta abantu kati olidde mbu yali wa DMI olidde kati ndowooza olabya dda nti ekintu bayita intelligence abantu bakola ebintu byabwe bo nga bo olidde seemwayo gyolaba etali kati ezze ebeerawo mu gavumenti eno naye mulimu baseemwayo baateekamu ng'ate bo baagala oba babalabe era waliwo omuntu waliyo n'agamba omuntu wange yabula ku ligimu ya Gundi omuntu wange yabula ku ligimu ya Tumukunde omuntu yange yabula ku ligimu ya Mayombo ye ng'ali eyo ate gye bali naye basirise naye ebyo byonna bijja kujja nga ligimu ekyuse
Omuntu wange yabula bamukwata eyo nenengezako kugenda nabe omukulu bakawumula ne bamunnemesa naye omuntu wange teyaddamu kulabika. Ne baŋŋamba balijje be bamutwala ne bamubuuza ne bamutta. Kati omuntu omukutte omubuzizza talabise omulambo tegulabise. Kale mutta omuwa omulambo gwe genda ogusuula eyo mu lubigi. Olidde bagusange. Olidde naye kati nze nabeera mu kkomero omwo myaka egyo nategeera ebintu bingi ebikolebwa bingi nnyo. Omuntu yatayinza nakunnyumiza byamala okutegeera. Kati oto wuuyo yali wa DMI. Fulani gye baliko kutta Museveni, mukazi we Janet Muwozi ndoza yalina emyaka bamuzaala 74 wano ayina 6 ndoza yali mweta era nga bwagambye 5-6 kituufu. Olidde kati saazi nakwata pistol luvo ya Gorodi naye luli yakwata pistol kitoyi toyi pistol tegeza amagi agagala kuva mu buto. Naye kati olaba yamununula simanyi bayali kulanka kyebiseere byo afane Charles awumudde kano. Omwana yali alina emyaka 5 general ndozo olaba ebintu byensi. Olidde naye today wali mu hoteli omwana oli omuganda yafaayo nawuliriza kati ndozo olabye ekintu ky'olulimi. Yawuliriza jaru kopanga ya Museveni Janet duchu. Olidde baali bagenda kubasala era bandi basaze. Kachemba gama Museveni ogenda mu nsiko yali alabye tajja kube akalu yesi yali akamazi kati akalubo yali akamazi yali agenda kukola ki agudde obutayinza kuddamu kumuwa kifo kubanga amwesimbyeko ayogedde bingi mulale kakati amukoyire ki amwe kifo mu gavumenti amwe kya minister amwe kya ekyaki yali alina kuddayo lwaki tulalunde ente. Olidde kati naye ng'agayi amaanyi gange gonna Tanzania biki era nanoonya banne nga bolaba ate yanoonya kabira ye tribe ye kiralaba nti kyekituufu kubanga abakunoonya tribes endala era bandi musse. Yalina sooka yenyweze mu nsiko afune ebijinji bakashaka abo balaba kihande baani bantu be abagambe tuli omusaayi gumu tukole kino. Atulumbe no gwe tukuba n'agenda ng'agaziwa naga tufunye base. Atulumba no gwe tukuba. Kati n'abantu ennyonta gye baalimu balaba abantu babatta abantu babasalamu abaana mu lubuto naye ng'olaba ebyali bikolebwa nga si birungi ng'ogamba akangere nnyingira obuyeekera akanyamba abayeekera kati batekawo n'eŋŋombo nti tulwana tujjeko gavumenti embi tugoba abanyanya bano n'abakyoli abatta abantu bammwe ate tugenda kuzza obwakabaka kati ate abantu beruwerumanya baali baganda bali aba DP. Olidde nga bonna ennyumba zonna DP kati bawulira nti nno kabaka era abo abaali banoonya abaana bagimuweza bakabe bababuuzanga naye muri serious ngenda kuzza kabaka kati ng'omuganda nti ogenda kuzza kabaka agamba abaana abo mubatwale. Olidde kati twebaze nnyo omwana oli eyalabula basale ne lubereeza nono afande Charles Birijja ne bagenda okulistuwinga Museveni ekireka. Era nze nsaba mmwe abali mu gavumenti mwebaze nnyo abaganda kuba olaba President Museveni obulamu bwe bwonna buliwo ku lw'abaganda abalala temukimanyi. Mumulabula byenaremu ne mwesiba engoye za yero ebitambala bya yero nika zamwe za yero andaweya za yero socks za yero mulaba kyekitiibwa. Naye temumanyi nti abaganda baakola. President Museveni abantu bonna abamusomosa okufa abamutambuzanga mu nsi ku baganda amakamu yasulanga nga bamukweka baganda. Gende waffe emigadde gende wa Kisutu gende wa Kazibwe gende wa Semakula genda egombe wa omugenzi Kyobe genda egombe Esanga gende egombe wa Zarulyo gende wa Sebyala gende limba kya Mfumba genda Lutamaguzi wuli bamusalako n'omutwe. Olidde ninga tewali munankole yandikiriza musalako omutwe. Sinkubiyeka yabukole ewaabwe lwaki toba bulemba wansi lwabigulye ebifo byaliyo wansi eyo bihangeyo wansi deep. Banigambye ssebo nedda tonsalako mutwe nyo otansala omusizi ali haliya. Iza nkutwale.
Ne musajja agamba nze Museveni gwe mumbuuza simumanyi. Musajja bamuggyako omutwe. Wafirawo n'abantu abalala 8. Mubamanyi bajjita bakibirige basebbo bakatende baani. Era ekikandwa ekijjukiza ekiri awo. Owulidde kati ngaze jita awo nandibadde nkola nnyo n'enteekawo university Lutamaguzi University oba eddwaliro eriyamba bannayuganda bonna baba Kyoli abava Busenyi nga kijjukizo nga mwalabye chaachi ye Roma yonna n'ogamba eno chaachi ng'omuntu alaba amatiribona papa watuula naye otuuka ekikandwa okaba n'amaziga n'essomero Meja Kaddu muganda wa Lutamaguzi yagezaako kwa teriggwanga yekubagiza muzeeyi nsaba asabira nako kamera kati kyakiyinza kumufuna naye muzeeyi kifo kye yaleba ddagano ganti ngenzeeko kikanda kulaba ku byayo muli mutya nzize kyekibanja muzeeyi somero liganya okuggwa kati n'ateekawo nnyo amaanyi ogenda ekawumu opolo mu ttaka lye ng'agaansooka kugendako kikandwa naye obutajjukira olidde Abaganda baakola abaana b'Abaganda baakola nze nkubulira mu nsika abaana Abaganda tudde mu buntu abafande Baliru abayitongwa bemulabanga abatali tebasoma bakakebe basettimba bapurufu magala olidde abasajja baakola abamusikala mpenge kali bakagwa bamunyumyako bumenya kagwa yakubanga emundu kagwa naye ani ayambuka waggulu wali emutundu endala ku family baba family member bali awo ani abalabako walimu abasajja Basekabojja Basekabembe simanyi bani Abaganda baali mu Luwera abasajja bano mulaba bawaswa bali Kalege bamumba Kiwanuka simanyi Basikimbowa simanyi biki abo we bali yes byuma Nalweyiso we bali naye omuganda yakola neno otuuka mu Luweero teri yadde general basatu fulu general basatu tebaliyo mulebye butwazise Katimbo yatwata bakwata somero ddamba ne bali wayo mu nsiko yako bwasimu wali n'okuzika teyaziise kati botazika Katimbo ngajjako bwasimu onozika ki holide goli brigadier Katimbo captain ate aleka mbabulire mwabali mu system mujukire ebintu bino yadde omuntu mwamuumuza ne mutegeere mu list yabaawumula abantu bano contribution yabwe eriki mubaweranka mu promoting omuntu ng'ali bweru eyo wone afune ranka ze kubanga it was a must to get those ranks ne mwatu cheatinga omuntu yakola omuntu nakola emyaka 10 nakola 2 nakola 3 nakola 3 mu 5 nasigala ng'ali kopolo n'omuumuza nga kopolo kakati ompadde akatabo ompadde nezo milioni 18 oba 15 kakati maze emyaka 3 mu 3 siri mu kyalo simanyi na bifaayo mumpe genda kaka wakangendayo nnaku 14 mumpa 7 olide kwegamba otuuka mu kyalo banga mubbi wiki emu 2 nganzirayo kitugumu nganzirayo bibia nganzirayo pakwaki ngangenda wa ate ncha Kongo mbwate simanyi kati bali Sudani mbwate kati simanyi Somalia mbwate kati baba tuteke Equatorial Guinea kwegamba obanga mulalu kati kiro ngambe ojja ku planning ki abantu bawumudde wano natuuka nga talina waatandikira oyide sente nezifuluma milioni 15 18 naga kati ngenda tandika naki lwalowooza ogula akabanja lwalowooza okuzimba obusente bonna bamwadde ne buggwawo n'amanya eriyo ka pension bekatandika okufuluma lanka gye yaliko ntono ne mumwe emitwalo 13 gyafuna alina abaana 7 n'omukyala wa 8 olidde kati egye emitwalo 13 gikola ki mu magye abadde afuna kitono olidde yes mumbala ziri atwamuwa milioni 18 gwofuna mmeka ofuna omusaala mubba mu office mukola fojale byonna ebikolebwa tubimanyi nosanga omuntu alina ennyumba ekkololo alina ennyumba emunyonyo alina ennyumba mu kyalo alina ennyumba ebulenga alina ennyumba ewakiso n'obuuza bo bakola diru ki gye bakola business gye bakola ngolabo omuntu alina business neegi naye nga office awo abalira ekibalo kye olidde kubanga talya yekka bakola ekintu ne bannaabwe ne kiyitamu ne bakota sente za defense wali
eyo voucher ne bamanya eyiseemu eyo deal eyiseemu ne baseka ne basanyuka kakati gwe muna ekisaati tebakuzizza tebakoze eki n'okozesa munne emyaka 3 saate decade private sergeant n'omulekaawo nkya n'omugamba ogendaka kwegamba obanga asamba ekiyenje kwenda ko mujinga wewe kwenda tumewachoka myaka 3 holiday uyo muntu wani bade mwana akataba ne mwana certificate yendala emulaga nti is entitled to be with a diploma military a diploma ene baji consideringa nagenda namanve nafuna omulimu kolero nagenda namanve kale ne bwengena nenjoza tractor machine yezo nenzikuta bukusikuzoza nago negulema ne bampaya 5 ne bampaya 7 is recommended to get a job to any factories in Uganda when nagende wameta ananyima okoza echume ekikube bikajjo njja kwatwali amafuta lunaku lwa service njoze nkole kibateke mu grease na njige nange embere expert mwecho ekyo ndikirema ne abana mubata ne bafulumu ebweru talina kyamanyi kati nze ntambudde yo nanonya bakadogo abantu bali mukunywa walaji emotoka yita waji kubira saluti alowooza afande jambo akubira leya lwaki kubanga tebayina bali bamanyi nti tufe tuli balwanyi kulwana ntalo holiday ne kati bandigenza okumulanga government ba planning idde ogenda kuumula government kyesazeewo buli mwana emuguliddeyo yikayo ettaka agenda okuumula bwoba manyi era mwandi badde mubasootinga ne mugamba ono alabika yali buliweero bwoba manyi wali mwenala ewali wavaawa wali mu kibinja kimu kusooka naye omuntu n'abeera mu kampu n'abeera mu battalion ezasooka n'abeera mu mobile ezasooka Alpha Bravo mu kibiki kimanyi Charlie Delta n'abeera mu brigade ezasooka n'abeera mu division ezasooka holiday kati muli musasula ki mwekuzizza muli mamotoka malungi mwevuga bakazi bamwe bali bulungi abaana bamwe basomera amasomero ga beeyi bweruwa omukyala alinya nyonyi nagenda na bakubaana mu nsize bweru kakati ono gwava naye mu nsiko naga kaira boyo twalwananga nga abeera ali ku high command kaira boyo emyaka gyonna gitwamala mu nsiko nsamula okukuta lwonna kaira boyo negwe ngoli Major General holiday kati tudde ku kintu kya tribalism obusosoze kintu kibi nnyo mu ggwanga si mu magye wokka si mu police yonna gye bakolera emirimu wonna ne mu mafactory eyo waliwo we natuuka omwana omukadogo nangamba munaye mwana nga yamaze okusoma naye omulimu gubuze nkoze ntya busawo oyo n'amugamba nja mutwalako emiti yane waliwo mukwano gwanga ayinza omuwa omulimu bwe yatuukayo n'abamuleka ne boogera eri omukazi n'agenda munda bwe yadda n'agamba omwami agambye tayagalamu kati bwe batambula mukazi nga mukwano gwono basaba bonna n'amugamba naye kati kankuwulire kino ndi olunalwanda ndumanyi noli omwami munalwanda naye manyi kyaŋŋambye nti teweesemberezanga Abaganda kati wulira imagine oli munalwanda okolera Mityana mukama akwadde chance oyina eddwaliro oli mu Uganda ensi nayo omwana asomye muwe omulimu kikujjako ki oyina omusaayi naye ayina omusaayi omubiri gwa black naawe oli gwa black naye otaddemu kali Muganda nze ndi munalwanda ayagala munalwanda munne gwaba akola naye kati ndowooza olaba such examples holiday kati ku Nairo Mansion wali singa omwana wetu yali Muganda yandibiwulidde n'asirika kubanga ezo hoteli nazo zibeera ne secrets zaabwe restricted confidentially kyowulidde tokyogera kyolabye tokyogera holiday ojja kulaba minister aleese omukazi mu Nairo Mansion wali mu Serena amutute mu luumu era minister gundi mwenzi aleese akawala kato ebitebikwatako holiday gwekola emirimu gyo ayingire luumu bazanye emizannyo gyabwe beyagale basanyuke bagende oba oli awo enkya ng'ate aleese ekijuujulu ekirala
gwe kati oggo alese ne bami minister oyo akyusa olidde kakati ogenda obiwira obyogera ngo ogwegera mu namawulire ogenda okubyogera awo obisanga mawulire nti minister gundi utabuse kyokola abakyala bibuza byafulumye bitya naye omwana yadduka mangu n'ababbirako olidde era kyobula ne Sally naye baate baamukwata olidde paka moloto musango ki yabbe esweta y'amagye esweta esibiswa omuntu mukomera esweta y'amagye tuka mu barracks olabe osanga wansi ebisweta babisudde bipeeke ebyo ebyamasasi oli yakisweta yagala kati ogenda mu nenyaki yitayagala naye just esweta kati naye Sally balina plan y'emoloto nga balina kibamu planningira usanga baani mujje bamugamba singa tebali bafande jola mu kumukukusa badola kuteesa n'abalaba katumba bamala bandi mujjeyo kiro ne bamanye bamututte Kampala atatuuse wakati awo gutebera distance ky'okuva emoloto bamuyisaawo hiriri amuli yawo ne bakatakwi ne bakukuta ne bajja wakati wa binabbira tukwawo mu bisika eyo ne bamusalako omutwe ebiseera ebyo ng'onoonya ki mbunoonya Sally abakyolina abalango be bangi kati onoonya ani olidde kati ndowooza olaba tribalism busosoze General Museveni yasula Kasenyi ewagana afa bwe lwayita ku mazzi ewagana afa we yayingira kyobulaba omukazi yamuzimbira omusajja yafa SFC we yali emukuuma kubanga ajjukira nti abantu tebampangayo nekweka wano olidde ava mu luweero eyo n'akuta migadde wuuyo n'asanga Sekubaabo ng'ayimiridde awo ematugga ne boolekera bonna basajja Baganda kati ku ssaawa Abaganda yabalabamu ki yabalaba nga bankwe baali tebayinza kumuwaayo oba n'ekyo nandi basabye abatamanyi muwuliriza akatambi akakafande Charles kayogedde kati muwa Abaganda ekitiibwa omuganda asenza omuganda akyaza omuganda tayinza kukyala we n'akulyako mmere mpulira abamu omuganda bwemusanga atunula wansi lwaki oba oyitawo nenkugamba jangu tulye olidde naye waliwo gujja otuuka eyo ng'abantu aggalawo buggazi olidde tayagala kulabwa n'akyusa omugongo bw'ati n'atunula eringa empisi naye Abaganda kyovula banze njagala nnyo Gasumba oyo oluusi agenda ayogera yadde ayogeramu ebya nonsense naye waliwo baganze temuzanyira ku muganda Baganda baatu Muteesa yakyaza wana Abaganda genda obuuze Kananula dash nagamba Abaganda bano batukyaza tumaze wano emyaka emeka mu Buganda olidde kati nolaba omuntu agamba Abaganda babi genda obuuze Kagame was a refugee here for how many years since 59 yali abeerawa yasomerawa Abaganda babi Abaganda baboola Abaganda bavuma Abanankole Abaganda bavuma Abanarwanda olidde afande Charles yonna gy'oli nkwebaziza n'abalala mu kitwale nga it is a miracle olidde abaana bonna abayingira mu Luweero baali Baganda abaafa abasinga baali Baganda abaana bonna abafiira mu Northern Uganda nga tumaze okuwamba baali Baganda genda mayiro 2 ejjinja Baganda otuuka mu Luweero eyo abantu bakaaba bamaama bakaaba tebalabanga ku baana baabwe weebuuza abaana balagawa kale wonna mbagala nnyo nga bulijjo nze sijja kukoowa njala mutegeere buli kimu YouTube mugiraba article muziraba ne voice note mujja kubanga muziraba oli apiikinga atapiikinga asigalenga ekiharara enamba yange 0701522200 long live stay safe thank you very much